Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ku mawanga ge tulina amangi mu Uganda gattako Uganda Cranes. Ku nzikiriza ze tulina ennyingi mu Uganda gattako Uganda Cranes. Uganda Cranes ly'eggwanga eritaba amawanga. Uganda Cranes y'enzikiriza etaba enzikiriza. Ffenna mu Uganda ng'ennamboole waliyo omupiira tuba tuyimba oluyimba lumu nti twagala buwanguzi. Era bwe tugenda mu kisaawe ne tuwangulirwayo ffenna tukomawo ennyindo yenka tewatali kwetemamu wa opposition n'owa gavumenti. Kyokka era nga we tuwangula ffenna tukomawo essanyu litubugaanye watali kwetemamu owa gavumenti n'awa opposition. Nga Faruku Mia singa ategula ggoolo mu ddakiika ey'ekyenda nga ggoolo eyo yetuyita mu mpaka ez'akamalirizo za African Cup of Nations ne bw'oba oliraanye wa NRM oyinza okwesanga ng'omuwadde akafuba. Uganda Cranes teyina nsalo. Uganda Cranes teyina muziziko. Uganda Cranes teyina nnono. Uganda Cranes teyina bukwakkulizo. Ffenna agenda yaffe ebeeremu nti buwanguzi. Kaakati gwani olw'okuba baakutenda bw'omanyi okunnyonnyola obulungi olowooze nti osobola okutunnyonnyola tukyawa ettiimu y'eggwanga, oba singa tuba tufunye ttiimu egenyiwaddeko ku ttiimu y'eggwanga ewaffe nga tuwagira ttiimu engenyi olw'okuba mbu twanyiigidde nnyo Uganda Cranes bwe bakutenda okudduka toyitawo osula. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ne bw'oliteesa obulungi obwenkana mu paalamenti eyo ne Kenya bannansi bayinza obutamanya nti wateesezza. Kyokka ate Uganda Cranes bw'ewangula omupiira ensi yonna ekitegeera nti ttiimu y'eggwanga Uganda yawangudde omupiira. Mwe muli bakungu mutambulira ku diplomasi. Mwe muli bakungu ebintu bibangwira nnyo yonna gye mutambulira kubanga mutambulira ku program. Naye ffe bansi yaleeta empuunyuunyi ojja kwesanga nga ttiimu y'eggwanga yeetukulembera gye tugenda. Uganda Cranes. Okay. Uganda Cranes. Okay. Si paalamenti. Si lwa busiru bwa bannayuganda babuuze nti biki ebyateeseddwa mu paalamenti y'e Kenya, biki ebyateeseddwa mu ya Nigeria, biki ebyateeseddwa mu ya Argentina. Kyokka ate bamanyi Argentina bwe yaperforminze, bamanyi Nigeria bwe yaperforminze, era ate bamanyi ne Kenya bwe yaperforminze. Nti omupiira omuzindaalo gwagwo guleekaana nnyo. Tewaliiwo kintu kiyinza kutunda ggwanga kusinga mupiira. Paalamenti y'eggwanga si kyangu kutunda ggwanga kusinga mupiira. Omupiira gwe guyina okukulembera ebirala ne bigoberera. Leka kwefuula mugezi nnyo ategeera ennyo olw'okuba otuula mu paalamenti y'eggwanga. Otulowooze senti n'okuwalana ttiimu y'eggwanga kimu ku agenda ze tulina okutambulirako ng'abaopozitioni. Musimanyanga, thank you, Algeria team, then 1.5 oba 1.3 billion zigende zisime eddamu. Gwe kyogamba nti ddamu eyo eruddewo okusimibwa lwa bwavu bwe tubadde nabo nga ggwanga Uganda. Okuteeka mu Uganda Cranes ssente singa eba awangudde omupiira ng'akasiimo okwo si kwonoona. Ng'ate tulina abantu abayonoona ssente mu nnyumba y'eggwanga nga bakeera kutuula butuuzi. Gwe sooka ombuulire mumpe ensonga lwaki eggwanga libasaasaanyizaako ssente nnyingi to the extent nga ne lwe mugenze mu luwummula tebabasindika mu constituency, babasindika kuwummula. Bwe muva mu luwummula mujje mutuule muteese ku biki ebyo bye mutajje mu constituency. Entuula tezirina kubeera za paalamenti yokka. Oluwummula lwa paalamenti lwali badde lusindika babaka mu ntuula za constituency okusakayo ebinaateesebwa mu paalamenti. Naye paalamenti bwewummula mbu ababaka bagenzeeko bweru, bagenzeeko ne famire zaabwe, bagenzeeko mu nnimiro zaabwe. Olugira sipiika n'addamu n'agiyita batuule bateese ku kiki?
ekyo kye batajje mu constituency. Fine, tuyina entuula za parliament naye ze entuula za constituency za ddi? Ne bajja ne beeyongeza emisaala bali bumu, ne bakola biki bali bumu, ne beewa obusiimo bali bumu, nga n'omuntu omu yafuna miliyoni 5 oyo n'alaga nti kyalyokke. Naye ttiimu y'eggwanga y'abazannyi 11 nga buli omu aliko asisitanti we, kyokka ng'ate waliwo ttiimu, waliwo ttiimu y'abakochi, nti yo akawumbi kamu n'obukadde 3 oba obukadde 5 ebeera eyonoonye ssente z'eggwanga zaali zimbye ddaamu ekkaramojja. Lwaki ku musaala gwammwe tekuvaako ezizimba ddaamu? Kubanga bw'ebanga ddaamu erina kuzimbibwa akawumbi kamu n'obukadde 3, kati at least mmwe mubeere bamwoyo gw'eggwanga musonde ensonde. Bwe muba muwulira nga temwagala basalako ku misaala gyammwe, musonde ensonde. Kutuka otya okukiraba nti okuwa ssente ezo ttiimu y'eggwanga kuba kujabaata nsimbi, kubeera kwonoona ssente. Imagine nga bapolomota abategesi b'ebivvulu already nga babeera mu bizinensi yaabwe kubanga teri yabatuma kutegeka, basobola okukyusa bizinensi. Abayimbi teri yabatuma kuyimba, basobola okukyusa bizinensi. Nti abayimbi bafunye obuwumbi 3 awo tewavaayo kutuleekaanira. Naye nga teweerabira nti ezo zonna industry zaafuna saidi, ezo zonna industry tetwegattira wamu. Era ensonga lwaki olaba abamu bategeka ne bibasala, abamu bategeka oba bayimba abantu ne babakuritisazinga, tetukkiriza bumu. Naye ku Uganda Cranes yenna agikuritisizinga obeera ngaawe mudde. Kyeky'okwesiima ky'eggwanga kyaffe, eddiini enzikiriza oba eggwanga eri kyatugattira wamu awatali kwetemamu. Bo tebasaanidde kufuna kasiimo kakawumbi kamu n'obukadde 3 mukubadde kwonoona ssente ya muyi wa musolo zigende zizimbe eddaamu ate nga naawe olya. Promota ne bafuna obuwumbi bumeka, abayimbi ne bafuna obuwumbi bumeka, naye owe ttiimu y'eggwanga ng'ali ku mwoyo gwa ggwanga tali ku mulimu, ng'ekimukuumidde awo mwoyo gwa ggwanga yazze kukolerera nsi ye, n'olaba nga yitasaanidde funa kasiimo bali abakozi abali mu mirimu gyabwe nga bo be basaanidde era wo nga toyina kwogera. N'obawulira nti bagenze wano, abamu babakubiddeyo, bazinze wano, abamu babakoze bati, awo toyina kwogera, bo balye bayonoone. Naye ku ttiimu y'eggwanga esambira ne mu constituency eyiyo nojja ate maama mmwe abagezi mmwe abategeevu baakuna era abatutegeerera, n'olaga nti ssente ezo zaabadde zakwonoonera, kyansanyudde nnyo Algeria yatukubye bano ne bamiisinga akasiimo. Gwe Uganda Cranes eswana osinga parliament okukola ssente. Seezo ez'okumulyango ze mulaba, seezo zokka. Naye Uganda Cranes eswana okusinga parliament okukola ssente. Na bwe kityo byonna tubikole, buli kimu tukikole. Naye njagala mujjukire nti Uganda Cranes ezimu ku nzikiriza ezitaba enzikiriza wano watali kwetema mu mulokole w'omusangira n'omusiraamu nga batudde kkamu ate nga basanyufu. W'osangiro wa NRM n'owa NUP nga batudde wamu mu kisaawe watali kwetemamu, era nga singa walukumiya agutegula bagenda kwegwa mu kafuba. Watali kwetemamu ly'eggwanga eritaba amawanga. Era ffenna bwe tufuluma ekisaawe ekyo nga tuwanguddwa, ffenna tufuluma ennyindo yenkata. Kaleka kulowooza nti mmwe ba mugaso mwekka ababaka. Era mmwe mulina okulya ssente z'eggwanga ng'abalala okuziryako ne bwe kiba kyetaagisa kuwangula ggwanga lyaffe, kuwangula waakiri osabirira balikube, naye ng'abalala tebaliddeeko. Mmwe babiito baakuno, mmwe babiito baakuno.
Niwasuze ku Twitter, wasibye ku Twitter, wakoze ki? Tusanso baba bannange aba alija. Tugende tuwangule bano balinga ki? Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati 1.3 billion egende ekole ku dam. Imagine. Nga gwe kyakunyisizza ensi yo kawumbi kamu kano n'obukadde 3 kati lwaki parliament yo tetuwokyanjo kye? Sebo Ibrahim Ssemujju Nganda. Teni lwaki yo parliament tetwekyanjo kye? Bwe tubanga twagala kukola ku bizibu bya Uganda, parliament ya Uganda yemu ku bizibu ebinene bye tuyina mu ggwanga. Bwe tuba twagala okukendeeza ku nsaasaanya, parliament ya Uganda bye bimu ku bintu ebisaasaanyizibwako ssente y'omuyi w'omusolo. Gwokimanyi ssente bwe kibanga akawumbi kamu obukadde 3 oba 5 busobola okuzimba ddamu. Golowooza nga tetubalina omwaka tuyinza kuzimba ddamu mmeka? Ne mubeera awo muli baweereza b'abantu naye ng'ate omusaala gwe mufuna gusinga okugenda mu service. Abaweereza omusaala gwe bafuna gusinga okugenda mu service, kibanga omulaalo ng'afuna mu faamu okusinga nannyiniyo. Wali okirabyeko nti omulaalo afuna mu faamu okusinga nannyiniyo. Abakozi baffe be twatuma okutuweereza, obuweereza bwabwe buwewukira mulaatiri senga oba obutadde ku minzaani n'emisaala gyabwe. Kati gwereeta ekiteeso kale biyinza okuba bibeera bityo. Kati gwe abaleeta ekiteeso ky'okubasala ku misaala bakiri 20 oba ne bweba 10% okumala emwezi gumu oba 2. Tugeye tuzimba eddamu eyo 10% esobola okuzimba ddamu gy'oyogerako buli mwezi. Ne bano abalina okufunaako olumu ate nga babadde ku mwoyo gwa ggwanga bo tebagwanidde. Bapromota ababeera ku mirimu bo bagwanidde, abayimbi ababeera ku mirimu bo bagwanidde. Oba okujjako nga mmwe mwaweerera abaana bano era mmwe mwabagulira engatta ezaasooka. Abaana beetobako ne bejjayo wansi paka ttiimu y'eggwanga lwebalaba nebayita, kubanga mu Uganda tetuyinaamu talent search. Tetuyinaamu talent search ng'eri funded by government. Titunoonye ebitone. Abaana beerwana, abaana beereeta, abaana beetuusa we mubalengerera nga bo bakusaba ekintu kimu. Kale lwendo lwatuzzi omupiira ogwo nga guwedde, obanga naawe obasuubizaayo olwendo lw'otuzzi kubanga bo bamwoyo gwa ggwanga omupiira ogwo guwedde. By the way, mu mupiira be baweereza bokka bamwoyo gwa ggwanga. Olaba zino engajaba ezikugamba nti ziri patriotic teziri. Omuzannyi w'omupiira ajja okuzannyira Uganda Cranes nga zze kuzannyira nsi nga tali ku mulimu. Ezo embaata zibeera ku mulimu. Gwe wali olabyeko omuzannyi w'omupiira agifuula empalana nti bamugje ku ttiimu y'eggwanga kubanga si mulimu. Buli bubadde buweereza bwe bamugjeeko si mulimu. Olwolabyeko nti akozebwa ati bamugje ku ttiimu guli si mulimu. Kakati ate bano ababeera ku mirimu abatayagala na kuva mu bifo nga ne bw'omuwangula abula okukuba eddogo n'akutwala mu kkooti, siwulyanko omuzannyi gwe bajje ku ttiimu ya ggwanga n'agenda mu kkooti. Kyokka ate omubaka wa parliament ebamufulumya parliament agenda muki mu kkooti. Sirabanga kateekamu ssente nnyingi kuzannyira ku Cranes, kyokka ate mwe muteekamu ssente nnyingi okuyingira parliament. Kati mwe abakozi ate mudde kubaweereza mumanyiire. Mwe abakozi ate mudde kubaweereza mumanyiire. Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim, golowooza nti ddaamu eyeremereddwa kuzimbibwa lwa bwavu tezaali zizimbye ate babadde bazitutte ku ttiimu ya ggwanga? Golowooza ddaamu eyo gy'oyogerako ekigiremesezza okuzimbibwa bwavu? Oyogedde n'obusente ne bunkanga ne nga ekitegeeza kuzeba abapromota zisobola okuzimba ddaamu 10. Kuzebawo abayimbi zisobola okuzimba ddaamu 10 wo nga tewavaayo kwasaamirira oba kucacala. Kakati ate mmwe ze babawa so zizimba ddaamu mmeka?
nze n'omubaka wa paalamenti ajja ku nsonga ng'eno n'agamba nti zino ssente tuwonye bannaye zigenda gera ku kiri. Nze ndaba ate ye yeetaaga okukuba okufiirako lwa nsonga nti kyangu nnyo kukola ddaamu eyo nga tuyise na mu paalamenti eyo muleete ekiteeso nti bannaye mutuggyeko 10% egende ku ddaamu. By the way, gavumenti si yeefuga ennyumba eyo. Musobola okufuga ennyumba eyo naddala kubigatta eggwanga eri awamu. Singa paalamenti nga Ssemujju Nganda oleese ekiteeso nti batuggyeko ne bweba 10% tugende tuzimbe eddaamu, kisoboka. Kale gwe kireete bagaane bugaanyi naye nga gwolaze oba omwoyo gwa ggwanga. Ne tokireetangako lwe babongeza ssente muba bumu, lwe mwegabira obusiimo buba bumu, nga ne ku bukadde 5 bwasaasaanira ku muntu omu walabanga butono, just akawumbi kamu n'obukadde 3 obulina okusaasanya ku bantu abasoma mu 25 boolaba buki, boolaba bungi nga kirina n'okukuleetanga kyekyo ekiyinza otukyayisa ttiimu y'eggwanga. Ffe tunyiigiridde abakulembera zifufa, twanyiigira kwona omugenzani tatawo n'omwana obuwa, ne tunyiiga ku mulembe gwa Mwami Mulindwa, ne tunyiiga ku mulembe gwa Magogo, ne tetukemettererwangako mmeeme kutandika kulwanyisa mipiira gya ggwanga na ttiimu ya ggwanga. To the extent olunaku olwaleero afuga omupiira gwa Uganda ogw'ebigere ali mu paalamenti wa NRM nga bbaawe oba mukazi we, naye aba bbaawe nga mukazi we ye supiika owa paalamenti. Ne situyinza kukozesa ogwo omuwenda kuwala na ttiimu yaffe eya ggwanga. Tetuyinza kukozesa olwo luwenda kulwana ttiimu yaffe ey'eggwanga. Manyi muli mu ddiru ne Magogo, kubanga Magogo tayagala kuwa baana ssente. Magogo ayagala abaana bakolere weebale yadde akasiima akabaleese tayagala kabawa. Nga waliwo ne lwe twasooka okuyitamu okugenda mu African Cup of Nations, Magogo Museveni buli mwana yamuwa $1,000 wagubba. N'obaterawo embeera nti anaacacala tagenda kugenda mu mpaka z'akamalirizo ez'okuzannya, ezaali ez'okuzannyirawa. Twali ludda wa gundi eya 2017 mwe twasooka okuyitamu. Yababba oyo. Nite tugifuulangako excuse kuwala na mupiira gwa ggwanga na kugoba bantu ku mulyango. Imagine oyo omwami ekisaawe kiri mu constituency ye, twabadde bagenyi be ffenna, naye ate eyabadde alina okutukyaza ate ye yazze n'abagenyi, eyabadde alina okutwaniriza ate ye yazze n'abagenyi. Criticizinga byonna mukadde wange, naye yo ttiimu y'eggwanga gitulekere, kubanga yekyasobola yokka okututuuza awamu ne tuvaawo nga twekuttemu, nga olaba n'amaziika tegakyatugatta. Sooka nazzi kuno ewaffe e Buganda okuziika kwatugattanga, okufiirwa kwatugattanga, naye wonna twabuukawo olw'engeri gye batuvuza obubi, eggwanga gye balivuza akataka. Tubadde tusigazzaawo ekyokwegattiramu ki mu mupiira. Temuba opposition, temuba munnamawanga, temubaamu munnaddiini. Ffenna abaliwo omupiira gugatta eddiini zonna, gugatta amawanga gonna, gugatta ebibiina by'ebyobufuzi byonna, guveeko. Bazze omanyi bannabyabufuzi abo balina busimpathe bwabwe bajja nabo bwe bazannyisa. Nedda zino ssente ziba nnyingi, waakiri zigende mu kino ate ggwe z'ofuna ggwe bw'oba olaba nti olimbwa ntuufu otteresa ennyama. Niyo bwe ba package nga baagikutisse nti gitwalire bagundi, gwolowooza baagitisse muntu mutuufu ku ssente ze mufunaawo tezizimba zoddaamu. Golowooza okuteesako kusobola okubeera exported ng'omupiira. Mulwakuba mutambulira ku passport za kikungu, neffe tulina yetutuuka nga Uganda Cranes yetutambuzaawo. Tulina we tutuuka nga Uganda Cranes yetuyisaawo. Byonna ebirala twawukanye, naye Uganda Cranes yo twalema okwawukana okuggyako ng'ozze kusiga nsigo nti tusobole okwawukanira ddala. Tuveeko
Nveeko musajja gwe. Zigende zizimbe eddamu. Thank you Algeria. Zigende zizimbe eddamu. Lwaki seza parliament ze zizimba eddamu eza buli mwezi? Bana abazannyo omupiira gumu nga balina obbawaayo akasiimo. Nolabanga biliyoni emu n'ekitundu yebadde ino okukubya ttiimu y'eggwanga. Golowooza zo betting zikola ssente mmeka mu mupiira gw'eggwanga bwe kibanga biliyoni emu n'ekitundu oba n'obukadde 3 yeyina okukubya ttiimu y'eggwanga. Nago mwagala gutugobako n'ekibadde kitugattiramu mwagala kitugobako. MP n'oyimirira ku tweet yo ku X yo n'olaga nti owagira. Kati kambuze ekibuuzo. Speaker w'eggwanga kakati mundageeko ku bwamwoyo gwa ggwanga bulijjo we musomesa nga mutandikira ku ono. Mundageeko. Ono Ssemujju Nganda singa abadde mu nsi entegeevu abadde alina n'olulekulira. Bw'abeera minisita alina olulekulira. Bw'abeera mubaka wa paalamenti ekisanja kekiwaddeko abadde alina n'okulangirira nti bannange sidda. Ekikolwa ekyo kiri against the nation, kiri against the republic. Kya buswavu. Nti n'abaana abasiba obusibi obupapula batya okusibira ku ttiimu y'ensi yaabwe. Nga Honorable Mulamba ojjogera ebyo eby'ekisirusiru. Nalabye Magogo nga abaana bazannye shit era tagenda kubawa oba kubakombya. Yadde olwataano lwe bazannye shit ne lwe bazannye obulungi g'osigala ofunye ssente. Bwe twayingidde Nambolo babonna abayingidde Nambolo babonna abasubscribinze okulabira omupiira guno online. Mukulu Moses Magogo watuddiza ssente zaffe olw'okuwangulwa. Waabaddewo abasimba layini ku mulyango nti buli afuluma addizibwe ssente ze kubanga tuwanguddwa. Kati lwe tuwanguddwa ne tuwangudde gw'osigala okola. Lwaki lwe bawanguddwa bo tebakola? Ate n'ekirala mukola ensobi y'amaanyi okubasuubiza obusiimo singa bawangula mubaleke bajje kuzannya nga bazze kuzannyira ggwanga lyabwe. So si kipakasi. Bwe bawangula then mulyoke mubawa obusiimo bwabwe. Muleke kubateeka mu kisaawe nga balinga abapakasi. Babeere mu kisaawe nga bamwoyo gwa ggwanga temuddamu basuubiza. Abaana abo baagala bwagazi kuzannyira nsi yaabwe mubaleke bawangule then oluvannyuma mubawe. Naye munaabiteekateekangamu obusuubizo tebagenda mugenda kubambulamu omwoyo gw'eggwanga n'oguzannyira omwoyo gw'eggwanga. Mubaleke bawangule mubawe. Ekyo mukiteeke mu mitima gyammwe nti bwe bawangula waliwo akasiima ak'enjawulo akalina obbaweebwayo. Naye era nga naye batawangula waliwo pasenti gye balina okufunayo. Kubanga saagala mufuuke bapromota nga abazannyi be bayimbi mu olumala obbakolera ssente mubagobaganya. Magogo ssente zonna ze wafunye bwana yinginiya wazifunye mu bitone bya bano baana tewazifunye namuffe bannayuganda. Bano abaana be bakolera ssente ale n'obaddako mbu bazannye shit. Omukulembeze talina kwogera bw'atyo. Omukulembeze n'abaana be bawanguddwa yalina bakumaakuma. Omukulembeze ttiimu y'eggwanga lwewanguddwa yalina ogikumaakuma. Kati gwe bw'oba discouraging ani agenda okubazzaamu amaanyi nze? Oyimirira otya n'odisinga ttiimu y'eggwanga mbu yazannye shit? Nga lwe yazannya n'etuyisaawo okututwala mu AFCON wagibba. Nga wagibba ku olwo. Nga bwe badde ng'ewangula era obadde ogibba. Ndowooza lwe baatuyisaawo okututwala mu AFCON 2 nga gwe pulezidenti wa FUPA. Ndowooza bazimba makalina ku olwo. Ndowooza mapeera hawusi zaabwe. Lwe bazannye obulungi ng'era tewabawa. Kino kitegeeza wapunye kyakwekwasa era kitegeeza kati gwe kikolera bano okuwangulwa. Kubanga bwe bawangulwa obeera okubya enjawulo yakawumbi kamu n'obukadde 5 oba 3 kitegeeza gwe okuwangulwa kwaffe kati okufunamu kikukolera
nojjanga weekandaga bazanye shit nedda bazanye shit naye zo ssente bamaze okuzikukolera bawa omugabo gwabwe kwe twasasudde ku mulyango sponsorship n'obuyambi okuva mu ministry ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo gwe kyogaa tewali buyambi wavudde mu ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo n'obeerawo n'ennogayo omukulembeze nojja n'odiisinga ttiimu y'eggwanga kale ffe tugiyite kitugukuzirire tutandike okugukuzirira n'abazannyi batandike okugukuzirira bwe tuba tuli mu kuzimba ttiimu ya ggwanga enaazannya World Cup tulina okubeera abeegendereza naddala abakulembeze b'omupiira mu Uganda era tuyina okwegendereza ebiina okuyita ku nnimi zaffe omukulembeze nojja noga nti bazanye shit gutwale mu nnyoko oba gutwale mu kitaawo aguzanye bba abazanya gguudu bwe bazanya goba obeera omaze okukola oba bawangudde oba tebawanguddwa naye bwe kiba nga ebawangulwa tebalina kufuna kitegeeza naawe kati oyagala nnyo tuwangulwenga era ojja kugoba abazannyi abalungi ku ttiimu oleete abanaawangulwanga olw'okubanga gwe oyagala okukuba enjawulo yo akasajja n'ofuna eza palamenti n'ofuna ezaawa gwe buli kimu oyagala kukirya si mmwe mwakulira mu bunaku obuyitiridde mwatuuka mulya kaamukuulu mbuzi erya kawungeezi azannye shiti omukulembeze leeta nnyoka azannye ebirungi leeta kitaawo azannye ebirungi n'abantu bakuŋŋaanira bamulabe kuwangula goba omaze okufuna lwaki bo tebalina kufuna era kyatandika ddi okusuubiza abazannyi ebyo mubasuubiza muzannyi muleke awangule akomewo omuwe tebagenda nga mugenze mubasuubiza kubanga bagenda okufuuka abaki abakozi leka ttiimu y'eggwanga ekulembezebwe mwoyo gwa ggwanga ngoyo gwe bagiyiseeko abamanya azze kukolera nsi ye so si kumaliriza kalinaaye nolaba kano akasajja akakulu ebe bagezi ba palamenti abasajja bagezi gega amagezi neweebaza ttiimu engwira olw'okuba oyagala kutaakiriza kawumbi kamu n'obukadde 3 kolooza ddaamu eyo tezimbibwa lwakuba tuli baavu kolooza ddaamu eyo tezimbibwa lwakuba tewali ssente zigizimba ekiganya okuzimba ddaamu eyo si ssente kuba olaba naawe atali wa mugaso kwenkana ddaamu ofuna ssente ezisinga ezaali zimbye ddaamu z'oyogerako oba ezisinga ezabadde zigenda okuweebwa Uganda Cranes z'oyogerako naye olaba naawe ofuna ssente kitegeeza ekizibu ekyo si kya ssente ejjo nabagambye oba jjo oba luli ebiseera ebisinga bano abantu babiraba era teroga oba bo tebeegomba babiraba gye batambulidde naye tusoke tunoonya ensonga lwaki tebabiteeka mu nkola lwaki tebabiimpulimentinga ewaffe waliwo kigendererwa kirala si kya ssente Museveni lwalambudde embizzi 3 akozesa obuwumbi 2 kuli wanoonyumya akawumbi kamu n'ekitundu akabadde kagenda okugabazibwamu bamwoyo gwa ggwanga kwebaliza abagwira kusanyukira abagwira okutuwangula buli lwokolera nakyemalira otandika okweyoleka oba obubonero butandika okweramba ono yatandise okweramba omanyi babadde nga bazanye ebbanga ddene mbu bye opposition gye tulina naye tugenda kulaga ensi nti ebbanga lyonna mwali mu kububuyazibwa temwali mu kununulwa kwate omuntu atuula neyasse abantu eggulo era ng'abantu abo oyo yennyini yabasuubiza nti ŋŋenda bbawo obwenkanya ate nja ne batuula bonna abeera tali mu babubuyaza mu bubuyaze kozi bakadde baffe baganda bange ne bannyinaze ba comrade embeera si nnungi ebyokusula si byangu mutuyambeko ku byokusula we tubakubidde enduulu nti bannange leero akarenti kaganye bwe tutaddukire gye muli tugenda kuddukiranga mu baani bwe tutafukaamirire mmwe tugenda fukaamiranga baani
era bwe tutaalaajanire mmwe tugenda kulaajaniranga mu baani. Si bingi nnyo bitwagala, naye ekisookerwa kwe kufuna we weegeka oluba. Kasita ofuna wooteeka oluba, ebirala byonna bisobola okujja mpola mpola. Bannange tubasaba mutukwatireko oba mutuyambeko ku bisulo, mutuyambeko w'okusula. Mbeera yaffe si nnungi, n'obeera awo obonaabona ne kyonaalya, n'obonaabona ne kina, ate ng'eno bakuleja kufulu, tugenda kukuteekako kufulu, oli ku mawanga. Ng'oli ku mawanga. Mutuyambeko baganda baffe, bamaama, bataata, bakomredi ku kintu ekiyitibwa ebyokusula. Situlina gye tugenda kulaajanira oba situlina bye tugenda kulaajaniramu abatali mmwe. Namba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko.